Webalidde ddala munaffe ali ku Aabadde ne Bukedde TV1 kwaniriza nnyo ku mawulire agabuutikidde olunaku olwaleero. Minisita Kitutu agaanye okweyimirirwa era asuze mu kkomera omulundi omulala. Nze Ismail Nsubuga kansooke nkuwa ebikulu ebigalimu n'oluvannyuma nga kuwe mu bujjuvu. Ebikulu mu Agabuutikidde. Genda mu Pride wekulaakulanye kubanga bambi Pride kubeererawo in good and bad times. Pride Microfinance enkulaakulanayo kwe kwesiima kwaffe. Minisita Kitutu omulamuzi amugaanye okweyimirirwa addiziddwayo mu kkomera e Luzira. Avudde katale wali waggulu najagala akyukire wano ku roundabout. Emmotoka wanyegaana okusiba. Akabenje katuze omusubuuzi, emmotoka y'amatooke etomedde Transiifooma. Ina weeyimiridde n'agiyimiriza mu biti n'addamu n'agitandika bupya n'atandika okutukalatula emisinde. Emmere yange yona amusibidde yona babisaayi. Abatuuze badduse ku kyalo lw'abantu kuttibwa lwa ttaka. Zibira ebintu byonna bya bizinesi mbihireyo. Abalwasha bongedde amaanyi mu bikwekwete Ukraine baagala kuwamba bba ku muti. Nyongera okwaniriza ku Bukedde ne Aabadde TV mu mawulire agabuutikidde ag'akawungeezi kano katugatandike ne minisita w'ensonga z'Ekaramoja Mary Goreti Kitutu agaaniiddwa okweyimirirwa olunaku olwaleero mu kusaba kwe yateekayo ng'ayita mu bapulida bwe ku lwokubiri lwa wiiki ewedde lwe yasembayo okulabikako mu maaso g'omulamuzi Joan Achiro. Ono awere n'emba n'emisango ebiri okuli ogw'okozesa obubi w'ofiisi ye n'agabula amabaati agalina okuganyulwa abantu b'e Karamoja. Bino byonna bibadde ku kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi wano e Kololo. Mary Goreti Kitutu nga ye minisita w'ensonga z'Ekaramoja z'emu okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi Joan Achiro wa kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi e Kololo mu Kampala. Kitutu mu kkooti aleeteddwa ne mwannyina Michael Naboya gwe bamusiba naye ng'avunaanibwa ogw'okusangibwa n'amabaati ga gavumenti. Minisita Kitutu yaleeta abajja okumweyimirira bana era bano kuliko bba Michael George Kitutu, Seth Wambede omubaka w'ekibuga ky'Embale North Division, Simon Mulonge eyaliko omubaka wa Parliament nga mu kiseera kino mukiise mu mukago gwa African Union ne Dr. Joel Wadawa omusawo ku ddwaliro ly'e Kiruddo. Kyokka omulamuzi abasatu abagaanye ng'agamba omu yekka omubaka Wambede yalina ebisaanyizo. I find that he is the only surety who passes the test of Rule 7, Sub-Rule B of the above rules, and he is the only surety that this court finds substantial. For the rest of the sureties, mere mention of places of work, designation, being honorable, prominent persons in society is not sufficient. Minisita Kitutu avunaanibwa emisango ebiri okuli ogw'okubuza ebintu bya gavumenti okuli amabaati agalina okuweebwa abantu b'e Karamoja n'ogw'okwekobaana. Mu kkooti bapulida ba Kitutu nga bakulembeddwa yaliko omumyuka wa ssaabawabi wa gavumenti Michael Wamasebo, John Musiime ne Judy Byamukama. Mu kkooti bapulida ba Kitutu nga bakulembeddwa yaliko omumyuka wa ssaabawabi wa gavumenti Michael Wamasebo, John Musiime ne Judy Byamukama bakoze kyonna ekisoboka okulaba ng'omulamuzi ayimbula minisita Kitutu nga bamutegeeza nga bw'alina amaka gatapangisibwa ebbunga mukyala mukulu era nga kuno baaleeterako n'ebyapa by'ettaka ne pasipooti z'ebbiri ez'ekikungo. Omulamuzi Asira amugaanye okweyimirirwa n'alagira assibwe e Luzira akomezebwewo mu kkooti ku lwokutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 14. To appear, and also the criminal summons are extended.
kali mu nzoda. Bino webijjidde nga President Museveni yawandiikidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ebbaluwa ng'amulagira nti bonna abaatwala amabaati g'e Karamoja bagazze ate bakwatibwe. Ensonga z'amabaati nga tukyazimya amazzi, abasuubuzi b'amatooke e Masaka bakeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'abamu ku bannaabwe okugwa ku kabenje akaleese omu ng'afiiriddewo mu Bulaga. Ate abalala 8 ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi. Musasi waffe kakuwe ebisingawo. Akabenje kano kagudde Kinyana Mpindi n'akatale k'e Masaka oluvannyuma lw'omugoba wa trailer ebaddeko amatooke n'abasuubuze okuva embalala okulemererwa omugoba waayo bw'etyo ne yeerindiggula ekigo. Kitegeerekese nga mmotoka eno eri ku nnamba KBD 888Y/ZCB 9381 ebadde eva mu katale k'e Rutembalala ng'era eneegudde n'atera okutuuka weetikkulira amatooke ng'era okwerindiggula ekigo esoose kutomera Transiifooma. Avudde ku katale wali waggulu n'ayagala akyukire wano ku roundabout. Emmotoka wanyegaana okusiba kwe kukkirira wano ate ebinnya binene nnyo bigikubye n'ebuuka mu bbanga paka wansi. Nekkirira wansi nekuba Transiifooma mubaddemu abantu 4 mu mutwe then n'abantu abalala 5 emabega ku kitanda naye ng'emaali mu butuufu yeeweddewo. Kigambibwa okuba nti munnansi wa Kenya abadde avuga trailer eno bamubbyeko ensimbi embalala gy'amatooke ekimuggyeko waya n'atandika okuvuga akapaalo okukakkana ng'emmotoka gy'abadde avuga egaanye okusiba. Bagenda ogenda okukebera ekitabo kyabwe nga ssente tezikola ki teziri mu babulooka baababiddewa mbalala naye nga ffe baatuggyeko ssente ffenna abasinga. Bagenda kutunula oli bamubalansinze oli bamubalansinze kati ffe okutuuka watugamba ffe twasasudde ssente tusigaza balansi 0 temuna kye tubanje okujjako kututuusa kati tuvaawo nga beekyanze bo bennyini atandise kuvuga mmotoka misinde. Nzijukira nga emmotoka eyimirira ina weeyimiridde n'agiyimiriza mu biti n'addamu n'agitandika bupya n'atandika okutukalatula emisinde. Emmotoka weegaaniddwa okusiba driver n'agezaako n'egaana n'agireka n'egenda paka wansi. Ssentebe w'abasuubuzi b'amatooke Masaka Lukwago Fulgencio n'akulira akatale k'e Masaka Besi Nakayiza boogedde ku njege eno. Babadde bonna bambi bajja kufiiramu n'ekituyambe Mukama ekubye Transiifooma wayamasanyaze n'ekutuka nedda eri bbali n'etagwa ku mmotoka. Katonda watusaasiriddemu. Mulimu mukyala munnaffe omu asuubula amatooke naye abadde akolera mu nnyendo batugambye ye afiiridde. Omusuubuzi Rebecca Namanda afiiriddewo mu Bulaga ate abalala 8 ne baddusibwa mu ddwaliro ng'ataasiibewo taasulewo yali ku mimwa gy'ababaddewo nga mu kiseera kino bagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi mu ddwaliro ekkulu e Masaka nga n'abamu bakutusa amagulu. Kyokka omu ku balumiziddwa nga naye munnansi wa Kenya alaajanye okufuna ku buyambi kubanga mu Uganda talina muntu gw'amanyi. I urge our government to come and rescue me. I don't know anybody here. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Kasirye Twaha akakasiza nti omuntu omu yafiiridde mu kabenje kano. Omulambo gwe gusobodde okuba nti kutwalibwa Mulago mu ddwaliro ekkulu e Masaka okubeera nga gukolebwako postmortem. Kano kabenje kakubire kyenkana mu kiseera kye kimu ng'akasoosa ak'amaanyi kaguddewo ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde mu koona ly'Erengo abantu 9 ne bafiirawo okwabadde ne famire yasaanyeewo. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Farida Nampiima olunaku olw'eggulo mu lukuŋŋaana lw'abamawulire yawadde alipoota ku bubenje obuzze bubeerawo mu Ggandaalo. Obubenje obwatuuseewo olw'okuyisa ng'ovugisa ekimama bwabadde 14. Obubenje obwatuusewo olw'okuvuga endiima bwabadde 29. Obubenje bwagudde ku nguudo zaffe tumanyi nti kibuleese bwabadde 10. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino. Tubasaasidde nnyo bannaffe abaviiriddwako abantu bamwe ne tusaba badereva okwongera okwegendereza nga tukozesa enguudo. Ngenda kuwumulamu katono ate nkomewo n'ekitundu kya Agabuutikidde ekyokubiri tova. Bwe tukomawo mu Agabuutikidde. Abarussia bongedde amaanyi mu bikwekweto Ukraine baagala kuwamba Bakhmut.
Oluganda mu Agabuutikidde. Abasebo ne bannyabo abatulaba ku Bukedde TV. Olunaku lw'eggulo twayogedde ekisoko ekikyawula ku lugero nti olugero bwe tulwogera lulina ekitundu ekisooka n'ekitundu ekikomerera ate alukutambulira ku sibira ya menvu. Naye ate ekisoko bwe tukireeta kyo kiba kiggwereddeyo ddala kye kiba kitwetaagisa kulowooza ku makulu agakirimu. Nolwekyo n'okufa kuno kulina ebisoko ebikuvaamu kakati okugeza okugenda ettanda eno tannene basebo ne bannyabo okugenda kubanga lino linnya lyankalakkalira. Okugenda ettanda kiba kiweddeyo tikiriiko kyeyongerayo naye twebuuze nti okugenda ettanda ng'ogyeko okukwatako olw'emityana ne bwe kiba kizze mu ngeri ya kisoko kitegeeza ki? Kiba kitegeeza kufa kubanga ku lusozi luno ttanda kwe kuli enfo ya Walumbe era kye tugambye nti Walumbe ettanda. Mwebale nnyo nze Kirwanasozi. Mu kitundu kino abatuuze badduse ku kyalo lw'Obunyonyi ekisangibwa mu ggombolola y'e Bulalu e Hoima nga batya abakuumaddembe okubakwata ku misango egyekuusa ku butemu bw'abantu babiri n'okwokya emmotoka. Kino nno kyaddiridde endoolito z'ettaka wakati w'abatuuze n'omuntu agambibwa okubeera nannyini w'ekyapa ku ttaka kwe bamaze ebbanga nga bawangaalira. Ekyalo lw'Obunyonyi kimanyiddwa okubaako abatuuze bangi nga bonna balimye mu disitulikiti y'e Hoima. Mu kiseera kino bw'otuukayo oyanirizibwa kasirise n'amaloboozi g'ebinyonyi olw'abatuuze okudduka mu mayumba gaabwe. Kino kyava ku ndooliito z'ettaka ezimaze emyaka wakati w'abatuuze wamu n'omugagga Fred Mugamba eyavaayo n'ategeeza abatuuze ng'ettaka kwe batudde bw'alirinako ekyapa kya square miles 3 okuva eri Obunyonyi okutuuka ku kyalo kuli Kalubaale ne Kirinda Sojo. That has a title here and the community resisted that they don't have a title. Okugugulana kuno kwaviirako n'okwokya emmotoka ya ddabo kabini okutta abantu babiri okuli omugenzi Frank Asaba ne Sam Kakoza nga bano bonna baali bakozi ba Mugabe. The villagers were instigated by some wrongdoers and they end up burning a vehicle belonging to some of the people. I think there were surveyors who had come around to survey this land. There was again a murder where 2 people were cut and died. They were the workers of the landlord. Again, he opened files against the whole village now. Patrick Lusoke nga ye kansala w'eggombolola y'e Bulalu ategeezezza nti by'olwagwawo abakuumaddembe batandikirawo okukwata abatuuze ekyavaamu abatuuze ne basalawo okuddukira ddala ku kyalo kino. Everyone took off to save his or her life. Abamu ku batuuze betugwikiriza mu kkubo nga basibyemu ebyabwe bategeezezza nti embeera ebalemeredde kuba tewali muntu yenna bayamba nga bangi ku bannaabwe baggweredde mu makomera. Nsibira ebintu byonna bya bizinesi mbihireyo mbigarurira akyali ekiheereyireho. Abanyanyanyi bona bakabateeka munda abandi bayirukire. Bano basabye minisita w'ebyettaka Judith Nawule Nabakooba n'abalala bekikwatako okuvaayo okubataasa. Ati saa zino emmere yange yona musiri byona babisayire ebintu babihayigire tinyine ekyokubisa abaana tinyina na sente z'okutwala abaana ha isomero kusaba gavumenti enyambe. Saa zino batubingire na saa zino tuli mu kuyimba emigugu. Akulira polisi y'e Hoima Jackson Bogere akakasizza nti kituufu bazze bakwata abantu abateeberezebwa okukuma omuliro mu bantu ne bookya emmotoka n'okutta abakozi ba Mugamba. Wabula ono yayisa olukiiko olwetabiddwamu n'abatuuze n'abategeeza nti embeera egenda kutereera n'abasaba obutatya. Tukumeme ki? Tiimu eno kye eno okuva n'olwaleero njagala balinde mukama waawe abanone teri kuddamu kukola. Benson Chiche nga ye mmyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Hoima agambye nti mu kaseera kano bali mu kwogerezeganya ne Mugamba okulaba nga ye n'abatuuze bafuna engeri gye basobola okumalawo okugugula n'okuliwo mu kiseera kino. We want to see how we can negotiate
with the landowner, so that they are accordingly compensated, and then he's able to take possession. Ye Fred Mugamba ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti ekyapa yakifuna mu mwaka gwa 1994 era tannagobako muntu yenna wabula ali mu kutegeeragana nabo okulaba ng'abawa ssente basobole okufuna awantu awalala we bagula. Actually very much interested in dialoguing with those who are interested to coexist with us, because we don't want to just chase people like that. If you are willing to leave the land, we do compensate. We can compensate you. Ambrose Nwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino. Oludda oluwawaabirwa mu musango gw'okuwamba okunyagulula n'okutta Maria Naggirinya n'eyali ddereeva we Ronald Kitayimbwa olunaku olwaleero beewozezzaako nga bagamba nti tebalina akakwate konna ku ttemu lino era ne bawa ensonga zaabwe eziwerako kwe basinzidde okusaba omulamuzi okugoba omusango guno. Okuwulira omusango gw'okuwamba okunyaga n'okutta Maria Naggirinya n'eyali ddereeva we Ronald Kitayimbwa kuzzeemu enkalu olunaku olwaleero mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata owa kkooti enkulu. Olwaleero oludda olwawaabirwa okubadde Kasolo Kopliamu ne banne bawadde obujulizi bwabwe mu musango guno era nga beewozezzaako ng'omusango guno bwe batalina kye bagumanyiiko nga babasibako matu ga mbuzi kubala esango. Kasolo yasoose okuwaayo okwewozaako kwabwe era alina obuwaayiro aka 23 bw'anokoddeyo mu ssemateeka afuga eggwanga lino n'ategeeza kkooti nga bwe yatulugunyizibwa asobole okukkiriza omusango guno n'okusiibwa okusukka ennaku 14 eziragibwa mu ssemateeka w'eggwanga. Kuno kwasinzidde n'ategeeza nga bw'atalina musango era n'asaba omulamuzi okugoba omusango ng'agamba nti gwaba gyetekebwako. Oweekitiibwa omulamuzi, buno bwali bwoleka bulungi nnyo nti natulugunyizibwa era eddembe lyange lyatyoboolwa mu kiseera kye namala nga nkuumibwa ku poliisi. Oweekitiibwa omulamuzi, kale n'olwekyo oweekitiibwa omulamuzi nsaba kkooti etunuulire ensonga ezo zenjuwadde ezitwale nti nkulu mu musango guno ogunvunaanibwa era erabe nti sisaana kwewozaako ku musango guno kubanga eddembe lyange lyatyoboolwa erimpeebwa ssemateeka wa Uganda mu bugenderevu awatali kugamba nti oba bakolamu ensonga. Nsaba kola kitanze tuyire ensonga ezo nejjereza omusango guno. Ne munnamateeka w'abawaabirwa abasigadde Serambala Julius naye awadde kkooti ensonga eziwerako ng'awolereza abantu be nga nabo bwe batazza musango guno. And there is no any other witness who was brought to guide the court about these important details that touch an important element of common intention on the part of the three. Oludda lwa gavumenti lubadde lukiikiriddwa Jonathan Muwaganya ne Timothy Ameriti era bo bafundikira obujulizi bw'oludda lwabwe. Omulamuzi abalagidde okudda mu kkooti nga 2 omwezi guno lwagenda okuweerako ensala ye oba balina omusango gw'okwewozaako oba nedda. Omusango guno guvunaanibwa abantu 6 okuli Kasolo Kopliamu nga ye muto omukulu, Lubega Johnson, Kalyango Nasif, Kiseka Hassan, Mpanga Sharif ne Katerega Sadati nga kigambibwa nti omusango guno baaguzza nga 28 ogw'omunaana 2019 erungujja Kosovo Nabisasiro mu zooni ya Lubaga Division. Sefuma Joseph Innocent yakusakidde eggwire lino. Omukulembeze w'eggwanga lino Jeno Yoweri Kaguta Museveni asiimye emirimu egyakolebwa eyaliko omusumba w'essaza lya Hoima Dr. Aabadde BAharagate aziikiddwa olunaku olwaleero mu lutiko ya Our Lady of Lourdes Bujumbura mu kibuga Hoima. Mu bubaka bwe bw'atisse Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ategeezezza nti omugenzi BAharagate yakola kinene nnyo okulaakulanya abantu n'okubuulira enjiri etwala abantu mu maaso n'okuleeta eddembe.
ebikumi n'ebikumi by'abakungubaze bakedde kweyiwa ku kibangirizi kya Lutiko ya Walid of Laudes Bujumbura mu ssaza ly'e Hoima okuziika eyali omusumba w'essaza ly'e Hoima kati omugenzi Dr. Aabadde BAharagate. President General Yoweri Kaguta Museveni akiikiriddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Misa y'okuziika yekulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ly'e Mbarara Lambert Bayinomugisha ng'ayambibwako abasumba abalala. Omusumba w'essaza ly'e Fort Portal Robert Muhira yakulembeddemu okubuulira era bw'ati annyonnyodde nti omugenzi bingi abantu bye balina okumuyigirako ng'okwagala eddiini, ebyemizannyo, enkulaakulana, obwetowaze, okukuuma obutonde bw'ensi n'ebirala bingi nnyo. Papa Francis omubaka bw'atissa omubaka we Luigi Bianco asindise obubaka obw'okusaasira eri essaza ly'e Hoima n'abakatoliki bonna mu ggwanga. Omugenzi BAharagate yafuuka omusumba w'essaza ly'e Hoima nga lirina ebigo 7 wabula agenze okufa ng'essaza lino lirina ebigo 17. Norwich omusumba w'essaza Right Reverend Vincent Kirabo amusimye olw'omulimu omunene gwe yakola mu kaseera ng'abaminsani bamaze okugenda. Bishop BAharagate had unconditional love for the church and lived all his life for the church. Kiraba ategeezezza nti omusumba BAharagate ye musumba eyakwata ku bulamu bwa buli muntu. He was a team player. He loved everyone. Obukama bwa Bunyolo Kitala nga buyita muhirwa w'obukama Andrew Kirungi byakutaaga butegeezezza nti omugenzi ye musumba ow'enjawulo eyakola ekinene okuzzaawo obukama buno era nti yalwanirira nnyo ensonga z'ettaka. Akaprotocol Bunyolo Cultural Trust kajjanzibwaga okulinda etundu ly'obukama gamba amajju, amataka n'ebindi. Kandi akaprotocol kakola kulungi emirimu yako akasumyako. President Museveni mu bubaka bw'atisse Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okubadde obukadde bw'ensimbi 20 ez'amabugo asiimye emirimu egyakoleddwa omugenzi naddala enkulaakulana n'eddembe mu bantu. The country has lost a great religious leader who used his position as bishop and influence in society to promote peace, unity and development. He will be remembered for his humility and love for God and people. President asabye abakristo okutwala ekyokulabirako ky'omugenzi nga bakulaakulanya ebitundu byabwe nga bayita mu puroguramu eziteekeddwawo gavumenti okuli emyoga, parish development model ne puroguramu endala ez'enkulaakulana. You must take consolation in the fact that Bishop BAharagate lived a life of purpose and meaning. Ku ssaawa 8 ez'emisana sanduuko ebadde mu mubiri gwa Bishop BAharagate eteereddwa mu nnyumba ye ey'oluvannyuma ng'era ono afiiridde ku myaka 93 egy'obukulu. Ambrose Niwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino. Omwoyo gw'omugenzi omukama gulamuze ekisa. Ngenda kuddamu mpumulemu ate nkomewo n'ekitundu ekyokusatu eky'amawulire agabuutikidde tosubwa akanyomero kaffe ak'ensiitaano y'abakirimaanyi w'ekalinyo. Ekitundu kino kati kigulewo n'essiga eddamuzi eritangaazizza ku nsonga ebadde etandise okugulumbya bannansi emitwe ey'okufunira abalamuzi emmotoka ezitayitamu masasi oba eziri amad. Bagamba nti si baakugula mmotoka mpya wabula obuuma buno bwakusibwa mu mmotoka enkadde ze bakozesa.
gye buvuddeko essiga eddamuze lyatwala ekiteeso mu paalamenti nga lyagala abalamuzi baweebwe emmotoka ezitayita mu masasi bwe babeera balumbiddwa. Embeera eno yatakuza bannayuganda emitwe nga balowooza nti gavumenti yalina okunyonyoogera eggwanika lyayo okufunayo ensimbi y'omuwa omusolo okugula emmotoka empya. Kyokka omuwandiisi w'enkalakkalira w'essiga eddamuze Paasi Bigirimana asinzidde ku kkooti enkulu mu Kampala n'aluŋŋamya ku nsonga eno. Okusinziira ku Bigirimana, mpaawo emmotoka mpya egenda kugulwa ng'emmotoka enkadde eziriwo ze zigenda okussibwamu obuuma okuzitangira okuyitamu amasasi. Hammering means okuteekamu ebyoma ebizikola ki bisikiriza amasasi ne bw'omukuba esasi tiriyitamu. Kakati nze nabagambye tugenda kuteekamu 5. Mu kiseera kino essiga eddamuze limaze okusalawo amannya g'abalamuzi 5 be balina okuteera obuuma buno mu mmotoka zaabwe. Kino kikoleddwa olw'obulumbaganyi obuze bukolebwa ku balamuzi ab'enjawulo era ng'ebitongole by'okwerinda byabawa amagezi bateeka ebyuma ebiziyiza amasasi nga kino kigenda kwetagisa ssente akawumbi kamu n'obukadde 600. Bikola ku ICT, bikola ku mmotoka, allowance, empapula, operations waliwo n'obuwumbi 63. Ezo zagenda ku development kitegeeza okuzimba amakooti, okugula motoka, okugula za kompyuta, biki byonna. So total obuwumbi 392. Amenya engeri abalamuzi gye bazze balumbibwamu nga n'akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Flavian Zeija baamulumbako ku luguudo lw'e Masaka. Abalala battibwa mu bulumbaganyi bw'abakolebwako ye mugenzi Joan Kagezi Namaze ng'ono amasasi baagamukubira mu bitundu by'ekiwatule ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu omwaka ogwa 2015. Bigirimana alambuludde ku nteekateeka y'okusengula kkooti ewozesa balyake n'abakenuzi saako ewulira emisango gy'abakalintalo basobole okuzizza mu kifo ekigazi. Tugenda kuzisengula getumala kooti eno ya Supreme Court. Mu myezi nge3 mu maaso, myezi 4 tujja kuba nga tumaze kooti Supreme Court tusengule abalamuzi abakulu. Kakati getumala kubasengula nazira kooti tuzijeyo tuziteeke wali Ewabye. Okusinziira ku Bigirimana, essiga eddamuzi lyetaaga ensimbi obuwumbi 392 okusasula abalamuzi abaawummula. Tufunyeyo bilioni 10 zijja kutuyamba kusasula abalamuzi abaawummula ze bayita retirement benefits. So ezo zeyongeddeko. Shamshad Naluja yakusakidde eggulire lino. Waliwo bakontrakita abatunudde ekiwekete. Omumyuka wa RDC w'Emukono Mike Segawa ng'ali wamu n'abakulembeze abalala mu kitundu we baganye okugulawo kaabuyonjo ezazimbiddwa disitulikiti ng'entabwe eva kubanga omulimu gwakoleddwa nga gwa kibogwe. Amyuka RDC w'Emukono Mike Segawa avudde mu mbeera oluvannyuma lw'okugenda okugulawo kaabuyonjo ezimbidwa disitulikiti ku masomero ag'enjawulo n'amalwaliro n'asanga omutindo gwazo nga gwa kibogwe okusinziira ku bagenda okuzikozesa. Kaabuyonjo zino zazimbiddwa ku nsimbi y'omuwi w'omusolo ku ssomero lya Kayini Kamwokya Primary School mu ggombolola ya Seeta Namuganga. Ngeno yinginiyo wa MS Jalum Holdings Limited atuyanye nga wezikala omu ku baakakiiko k'essomero Abdallah Mivule bw'ategeezezza RDC Segawa ne Kao Elizabeth Namanda nga kaabuyonjo eno bwetatuukaganye na mutindo. Ategeezezza nti naddala ku ludda lw'abasajja bwe bayingira okufuuyisa amazzi tegagenda nga gasigala ganjadde. Ate ng'ebbanga si ddene bwe kyabakola kati bwe ngenze oba bwe nagenda okutunulira nga bagamba nti bamaliriza nagenda okujjayo nga enkuba etonnye kubanga yayita naggulwawo nagenda otunulira ebiyigo nga mazzi gakomawo bukomi eno ekiraga nti omuntu singa oba ogenzeeyo osobola okuvayo ng'ebigere bino bikoze eki bitobye. Amyuka RDC Segawa asinzidde wano n'agaana okugulawo kaabuyonjo eno wabula n'awa kontrakita omukisa okulaba ng'agikola etuukagane n'omutindo gwayo. Wantu tulina okutamu okulonkingawo wano si komishoni nzeewo kaakati. Kaabuyonjo eno yabuyumba 5 okulina omuzigo gw'abaliko obulemu yawemmesa ensimbi obukadde 31 bweddu. Kampani ki? Jalum. Ebintu bino biteeze mu budde buno bakuwadde
Oluvannyuma lwa bino tugezezaako okwogera n'omu ku bannannyini kampuni ya Jalumo wadde ng'aganye okwogerako naffe ng'entu yasaza bibatu. Embeera bweti bwebadde ne ku ddwaliro lya Seeta Namuganga Health Center 3 ng'eno nayo kaabuyonjo ezaazimbibwa ba MS Advanta nayo Ssegawa kaabuyonjo aganye okugiggulawo olw'obutaba ya mutindo. Okusooka bano bagenze ku ddwaliro lya Namasumbi Health Center 2 gye baguddewo kaabuyonjo wabula ng'eno kaawo wa mukono Elizabeth Namanda yavudde mu mbeera olw'okufuna alipoota ng'abasawo tebabeerawo. Tiyo tuze batugabye abasawo abalina okubeera wano balina kuba 7 naye tusanzeewo sibategedde ndabyewo 2 abalala baluwa sitegeera. Njagala kukubiriza in charge nti gwe in charge gw'ovunaanyizibwa okubeera nga banno gwe manager wa banno. Namanda alagidde akulira eddwaliro lino Hussein Musaazi okukola amangu alipoota annyonnyole lwaki kiri bwe kiti. Tisiri mumativu n'akamu ku basawo bendabye nandyagadde n'okutegeera abatazze lwaki tebazze era nandyagala ripoota eyo abatazze leero lwaki tebazze. Kubanga gavumenti tuginafuya nnyo ereeta ssente abasawo batwasasudde mu budde bakomplaininga nnyo olusi ne State House n'emanya. Mu kusooka bano baguddewo kaabuyonjo ku ssomero lya Kyabakadde RC ng'eno ssentebe y'eggombolola y'ekyampisi Jamil Yiga yeekokkodde engeri gavumenti gyegulamu ebintu omuli okuduumula ensimbi naawe ekyokulabirako nti baataddewo obukadde 33 okugulamu entebe z'amasomero kyokka bagambye nti kontrakita buli omu agenda kugikolera emitwalo 55 bo kye bawakanya. Bino ebintu ebimu tebiba obuzibu tebiba ku byo biba kufa babikuuma. Ujja kusanga oli agula olugoye n'alwambala mu mwezi ne lukutuka oli n'alugula n'alwambalira omwaka. So kati ishu tezibeera ku bintu bikoleddwa sometimes biva kufa abakolaki tutekebalire tekyabaffe ku nninga desiki ze tukuwadde lwaki teziriiwo. Kaawo Namanda asuubiza okutunula mu nsonga eno. Henry Nsubuga yakusakidde eggwire lino. Kakati oluvannyuma lw'okulaga emboozi ekwata ku nguudo naddala mu bitundu bya Kampala ng'ezisinga ziwomogose ku ntandikwa y'omwezi guno. Mu mawulire gano gennyini Agabuutikidde olunaku olwaleero ab'ekitongole Kampala Capital City Authority batadde ettaka mu bituli okuziba ebinnya ku nguudo ezitali zimu okusobozesa abantu okusigala nga bazitambulirako awatali kukosa nnyo bidduka byabwe. Musasi waffe kakuwa ebisingawo. Ku mawulire agabuutikidde nga 3 omwezi guno twakulaga enguudo mu Kampala nga zijjudde ebinnya ekyaviirako akalipagano k'ebidduka okweyongera mu Kampala. Amyuka akulira KCCA Engineer David Luyimbaazi yategeeza nti enguudo ezisinga obungi mu Kampala zikaddiye nga zonna zeetaaga kuzza bujja. Enguudo lubeera n'obulamu bwa myaka ga 15 ku myaka 2. Enguudo zaffe zirina emyaka 45 myaka 5. Twetaaga zizza bujja. Yategeeza nti buli mwaka beetaaga obuwumbi 10 okuddaabiriza enguudo. Badde obuwumbi 25 tebutumala. Y'ensonga lwaki embeera eringa bw'eri ate n'enkuba tezituyambye. Enkuba etonnye nnyo n'esumula ebiraka byonna byonna. Kati oluvannyuma lw'okulaga emboozi eno aba KCCA basitukiddemu okuziba ebinnya mu nguudo nga beeyambisa ettaka. Bano bazze n'emmotoka ejjudde ettaka nga buli kinnya bagenze bakiyiwamu. Awabadde ebinnya ebingi bakozesezza tractor za Ministry y'ebyentambula nga zikolokota ne bamala ne bayiwawo ettaka. Kino bakikoze okuva ku bitaala bya Jinja Road, enkulungo ya Mukwano ne Mukwano Road. Ku nkulungo bakolokosa okuliraana oluguudo olwambuka ekibuli. Abantu obedda basojja ba KCCA nga basaba okuyiwawo koolansi ekifo ky'okuyiwawo ettaka. Abakolera ekkubo temusiima. Obedda bwe bateeka ettaka nga abasirikale balagira emmotoka ziyitewo wasobole okuggumira. Kyokka ettaka erikozeseddwa okuziba ebinnya bino buli enkuba lw'etonnya ate biddamu ne byesiba nga mu mbeera entuufu enguudo zirina okukolebwa nga bakozesa koolansi. Ebinnya ku nguudo zonna mu Kampala bye byafuuka abaana baliwo nga waliwo n'ebiri okumpi ne kampuni ya Vision Group ng'emmotoka ezisimbibwawo ne zisolozebwa ssente aba kampuni ya Multiplex ziri ku bwerinde. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggwire lino. Kale katusuubire nti ebiraka ebikubiddwa ate binaawangaalako okutwala akadde. Kampumulemu nkomewo n'ekitundu kya Agabuutikidde ekyokuna era ekijja okusembayo omunaabeera n'ebyemizannyo.
Osuzo tyamu naffe yonna gy'osinzira okutulaba ssaawa ya mawulire agabuutikidde nze Ismail Nsubuga gakutuusako nga bulijjo tusooka na bikulu n'oluvannyuma ne ngakuwa mu bujjuvu.